Okunyigirizibwa ate era n'okusoomozebwa mu mbeera ez'enjawulo bye bimu ku Banyarwanda bye bayita Nze Benon Mukwaya munnaffe nkwaniriza ate akadde kano kennyini ndi ku ofiisi z'Abanyarwanda wano Nateete zizaakazibwako eri omubaano mu lulimi olwo era bo bategeera nti kyekino ekifo kyokka we basobola okuddukira singa baba basanze okusoomozebwa. Bingi bibaddewo ku bannaffe bano Abanyarwanda naye ng'ate eddoboozi tebalina. Yensonga lwaki olunaku olwaleero twadduse misinde wano Nateete ku the Uganda Banyarwanda Culture Development Association tulabe nti ate tubaako n'obutonotono bwe tunyumyamuko n'abantu bano tulabe nti we wabanga waliwo ekyetaaga okukolebwa kikolebwa ate era tulabe tuwaŋŋana amagezi kubanga ffenna tuli bantu. Tuyina eŋŋombe eri mu kutambula eraga nti abantu bonna kiri nti oli muntu nga tetufuddeeyo ku kikula tetufuddeeyo ku ggwanga lyo osigala oli muntu ate era ffenna tuli bannayuganda. N'olwekyo neegattaako mu lugendo lwe tugenda otambula ne Pastor Stephen gwendi naye olunaku olwaleero. Ansanyuse nnyo nnyini ddala okulaba ssebo. Kale ssebo nange nsanyusa okubalaba. Mwe bannamawulire mu eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Kituufu. Gavumenti ekulemberwa ebitundu bisatu naye waliwo n'ekiwayo kyokuna kye bayita Force Estate nga ye media. Mbadde ekyo ate oyongedde n'ombangula mu kintu ekyo. Okay. Kakati media eyokuna okulwanira eddembe ly'abantu obulamu bwabwe n'embeera zaabwe. Era ne Katonda ayina munnamawulire bamuyita Gabulyeri oyo yatuusa amawulire. Kyogamba mu kujja okubuulira Maria nti ezzadde liribaawo. Gabulyeri yakola omulimu ogwo n'atuusa amawulire. Yatuusa amawulire mu nsonga zonna ezikwatagana ku ggulu. Kituufu ondaga obusumba buno nti ebintu bye tulaba leero tebyakatandika. Tebyakatandika. Katonda wa Bayibuli yatandika ebintu ebyo. Yatandika abantu bw'okimanyi nga ffenna twayogeranga olulimi lumu. Mpulira. Bw'osoma mu kitabo ky'Olubereberye essula 11 Bayibuli esomesa nti amawanga gonna galina olulimi olwo lumu n'enjogera eki emu. Yes. Tujja tutyo tandika okwogera ennimi zino endala. Ennimi zino zijja lwa nsonga emu nti abantu baayiyawo ne bagamba naye Katonda ali waggulu katumutuukeko. Okay. Bo ne bateekawo engeri zaabwe kuleka Katonda gye yabateekawo gye yabateerawo ku munaala gw'e Babiro oguwulira nguwulira kati ne bazimba okumala emyaka bagenda Katonda nawe abatunuulira nagamba banonno bamaliridde ate kye bamalire tebasobola kituukako. Mpulira bava ku kyenzene kye nabateerawo awo eddiini we zitandikira. Eddiini osobola okuteekawo engeri zo era olaba abantu bano bateekawo bano bateekawo bano eddiini nnyingi. Kituufu. Kyava kati Katonda ye n'agamba n'asazaamu entegeka zaabwe n'atabula ennimi zaabwe. Ne tutandika okubanja. Kizibu nnyo abantu bataba bumu okukwatagana gwoyogera ente ono ayogera inkaafu omulala ayogera kaawo naye mwenna ate temwabiyiga mu nnimi zammwe ezo kati ne batalakwatagana. N'olwekyo yoyo musumba era olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ebintu bingi nnyo nnyini ddala. Mukwano gwaffe ky'olina okukola kutambula naffe kannabwala ogenda vaawo ng'otegedde ebintu bingi ate munnange naawe ebikugasa mu nsonga zaffe oba embeera zaffe eza bulijjo. Musumba njagala weeyanjulire abantu abatulaba mu butongole. Amanya nze omusumba Stephen Kato Kasinzi. Ntegeera nti oli mulongo. Kitange ye mulongo. Kitaawe ye mulongo. Naye ffe twatwala amanya ga kitaffe. Otyo yongera okubategeeza. Yali omulongo Stanley Kato kati ffenna batuyita bakatozi. Oyongerako bwongezi liryo wali. Ngawe muwulira nti yatugambye musumba. Ndowooza abantu ababuulire kanisa gy'osumba negesangibwa tumanya munnange. Ndi musumba mu Bible Evangelism Church wali Ensambya. N'olwekyo abalokole ku Bible Evangelism Church mbatumiddeko era nsuubira mutambula naffe. Musumba ensonga nnyingi ezibaddewo naddala nga zeekuusa ku Banyarwanda era nga sofa bye twakatunulako tulaba nti waliwo n'ekiwandiiko ekyatuuseeko mu Parliament nga kyekuusa ku mbeera ezimu ezaali zaateekebwawo ebbanga ddene emabegakaawo nga bagamba nti abaaliwo
be balina okuba bannayuganda? Ekisooka bannaye mbaaniriza wano pozi ekira kisoogedde nze sipiika w'omubaano. Yegwe sipiika w'omubaano. Omubaano ye association egatta bannayuganda abanyarwanda ng'ateekebwawo mu mwaka gwa 95 era ng'omukulembeze waayo ye Dr. Ephraim Kamuhanjire. Njagala atwongere okutegeeza abantu bano Mwami Kasinzi nti omubaano be banyarwanda nga baffe baawano oba be baawano bokka si be Rwanda si be Tanzania wabula nga munnayuganda omunyarwanda. Okay, bwe tuli mu kutambula era ekigambo ekyo mubaano kitegeeza okubeera n'abalala. Bulijjo mbagana ekigambo bunyarwanda tribe nene eggwanga erimu ate nalyo baliyita bwe lityo okugeza nga bwolaba nti Kenya waliyo abasomaali b'e Kenya babayita basomaali ate ne Somalia ng'ensi gyeri nga bwe bandibaddewo okugeza eno Buganda erimu Baganda naye si Baganda bokka ate kuba yali etuluse mutondera gw'ensi erimu Abaluuli erimu Abanyankole bawala Essembabule erimu Abanyala erimu amawanga bwe gatyo ompulira bulungi mu bitundu byabwe ebyo byagatibwa ku Buganda. Wali ogenzeko eryantonde ekabulaawo eryantonde ntira okusomayo obusomi nga eyo yali Ankole era omugabe wa Ankole ye yali atwala ekitundu ekyo n'akiwa Buganda n'abantu baamu Abanyankole kati nkufuna Ssembabulaawo wonne ekitundu ekyo kyonna naye nga tetunabagenda kyekimu ne Buluuli ogimanyi Nakasongula wano Abaluuli abo nabo bagatibwa ku Buganda mu mwaka gwa 1809 eyo pulya bulungi era boogera olululi lwabwe ennaku ezo baali balonze ne balina ne Ssaabaluuli tomuwulira amawulire twagalaga kakati abo naye Baganda okibula bulungi mpulira kakati ne Uganda bweti bweri waliwo Abanyarwanda basalibwa mu Uganda babayitibwa Abanyarwanda nga tribe ate waliyo n'ensi gye bayita Rwanda basisinkanya emiziro olulimi n'obuwangwa kubanga Rwanda edda yatuukanga mu bitundu ebyo ebyankole ebya Kabaale olyayo Kabaale gye bayita Ndolwa gye bayita Mpololo okutuuka erukunjirawo Olujumbula ne Masaka eyowulira ekigambo Masaka kyali kigambo kya Lunyarwanda kitegeeza omuwemba. Masaka omuwemba kiki baali balimirayo nnyo omuwemba baali balimi ba muwemba ndowooza otegedde era nga balinawo ekitundu ekyo bye basinga era waliwo n'olugero olugamba nti ebirungi birekwa Singisira yalekwa omuwemba. Singisira yali musajja Munyarwanda ate nga mulimi waki wa muwemba awo nkifuna kakati mujja mutya nga tetunaba natunula ku bizibu bye musanga na biki mujja mutya okutandika ekibiina kino era ani akitandika? Okuva mu mwaka gwa 1894 ebitundu ebisinga byagatibwa ku Uganda okutuukira ddala mu 1910 n'okutuukira ddala mu 1926 kati emyaka egyo bakwata ebitundu ebisinga eby'Abanyarwanda ne bifuuka ne bigatibwa ku Uganda okugeza nga Kisolo nga Kabaale saze ebyo bayita erya Lukiga nga wali Empololo Ntungamaawo ebitundu ebyo byonna ne bigatibwa kuki ku district era ne bafuuka Bannayuganda. Kakati ne batandika nga abakoloni abafuzi b'amatwale Abangereza babayita Uganda ni Banyarwanda era tugenda mu kubala abantu okutandika n'olunaku nga 10 naye okubalwa abantu okwasooka waliwo 1911 era baabala Abanyarwanda nga bebamu ku Bannayuganda baaliwo okwaddawo mu 1931 1944 bwe bityo tuzze nga kati mu bitundu bya Uganda nga weetuli nga batuyita Uganda ni Banyarwanda. Abangereza abaali bafuga Uganda mu 1962 era bwe baali batuyita kati mu 1995
mu 95 nga bakola constitution eno constitution eriwo kati kitegeeza amawanga gonna bagateeka mu constitution mpulira bulungi mpulira sebo Bannayuganda Abanyarwanda baali mu CA wasookawo Odochi Commission oba ogijjukira Odochi Commission yakuŋŋaanya ebirowoozo kati ebirowoozo by'Abannayuganda bonna nga n'Abanyarwanda Bannayuganda mwebali kakati mu 95 mu constitution mu CA twalinamu Abanyarwanda twalinamu omugenzi Emmanuel Kirenga yali minister ate nga munadipi ku myaka gy'ekinaana kakongoliro twalinamu abantu nga Dr. Captain Gadi Gasatula yali MP w'Erushenyi twalinawo omugenzi kati bambi mukama yamuyita Professor Hijiro Semajege yali speaker w'olukiiko lwa Buganda ate era yali CA delegate yali akiikirira Lwemiyaga awali Siodo Sekikubo actually ye yawagira Siodo Sekikubo namulyoka amuyisaawo kakyali muvubuke embula kalevu kati awo ba Professor Hijiro Semajege bebali mu CA ne bagamba ffe nga Bannayuganda Abanyarwanda twagala kuyitibwa baki Banyarwanda kuba twogera luki Lunyarwanda obunansi oba citizenship nationality tebagirabira ku face kituufu era Abannayuganda yensobi gye batera okukola bagirabira ku face tebagirabira ku face bagirabira ku kunnyonnyolako kye bayita place of origin oba ebikukwatako okugeza bakuzaalawa kitaawo yaani osibukawa bwe bityo bye bitulaga nti gundi ng'oli Munnayuganda kye bayita nationality okitegedde bulungi naye kati wali mu constitution ya 95 amu twateekebwamu nga ffe Uganda ni Banyarwanda olw'ebizibu ebiteebereka abamu bayingira bafuuka kye bayita assimilation kabira emu okubulira mu kabira eziriwo kati Abanyarwanda abamu bali assimilated abamu Baganda abalala Banyankole abalala Basoga nkiraba bwebyo kusinziira baabulira mu bali abalala naye era bw'ayogera bajjajja baabana ogenda okulaba nga ababiri beno Banyarwanda nkiraba olaba ebika bya Buganda byatandika bika bitono nga 6 kati biri 5 mu bimeka niye ebika ebisinga waliwo ebika bye bayita bannansangwa kati weewuunye ebirala byavaawa ekyo nanti kyebuzibu abantu bwe bati ffenna natandise nkugamba ffenna tuli ba migrants kyentegeeza Uganda amawanga gagikola ffenna tuli Bannayuganda naye nga ffenna buli muntu alina ddi lwe yatandika okubeera Munnayuganda gwe tosobanko sitole ya kintu ngimanyi nenna Jipiri nera abala bagamba nga kintu was the first man timubiso age bintu ngebi bitwa bisoma kintu ye first ngani bwe bityo mundu adisera baga ngundi yajja ne gundi yava Bunyoro gundi bwe bityo kati oluvanyuma tufuna tutya omubano kati mu 95 nga constitution emaze okukolwa Dr. Ephraim Kamuhanjire Gadi Gasatwa n'abalala bonna bakola association egatta Bannayuganda Abanyarwanda jukira mu 95 Abanyarwanda abanoonyi b'obuddamu baali bamaze okuddayo ewaabwe ng'abasigadde Bannayuganda nakabala Abanyarwanda okitegedde bulungi nkifuna kati abantu abo be bakola omubano mu 95 nga bakulembeddwa Dr. Ephraim Kamuhanjire so omubano lwe gutandika mu 96 ekitegeeza guluddewo gwadda sigamba nti bwatandika 95 gutongozebwa 96 gufunye abakulembeze ab'enjawulo mu kusooka Dr. Ephraim Kamuhanjire n'avaako awo ne wagendawo waliwo omulala awo ne waddawo Donald Kananula ne wabeerawo okulonda mu 2010 kati olonga baani abalonda Abanyarwanda bonna bayitibwa mu Uganda bajje balonda abakulembeze ne basinkanira wali ekittante kusomero wali ne balonda naye okulonda nga bwomanyi okulonda kona bwe kubeera ne wabaliwo gurupu eyawakanya
negamba era mbadde ngenda kubuuza olwo kati mubireetamu muti okulonda manye ebintu ebimu kasita bijjamu okulonda olwo abantu baawukana era okulonda busi kwangu nga bwe kubeera mu Afirika buli muntu agamba banzibye kati okulonda okwo abamu tebakkaanya nako kati olwo bano abatakkaanya abo abatakkaanya nabo basigalawo nabo nga bakozewo omubaano gwabwe nga bawakanya nga baga ffe tukyali mu ntebe naye ono yawangudde nga agamba ze nawangudde of course ne komiti kati okuva ku olwo ye mukulembeze okulonda okulala tekunategekebwa naye wakati awo wabaddewo ebizibu n'emitawaana ebibize bibeerawo okugeza nti ebimu ku bizibu Uganda bwe yafuna obutakkaanya ne Rwanda ne bannayuganda abanyarwanda bangi bafuniramu obuzibu okugeza batandika okubabuusabuusa bwe bagenda ku passport office wali ne bakubuuza akana n'akataano genda oleete kitaawo genda oleete maamawo genda oleete ssengawo olwo baba nga baafa nti era ekyo ekizibu era bangi basanga obuzibu obwo kuba omuntu bamuzaalidde mu Kampala wano abamu yasigaza single mother yalerebwa maani maama we abalala bafiira mu ntalo Uganda ebadde n'entalo kati bonga kinnyo kye baagala nga baagala nnyo okunonooza obakakase ddala nti oli munnayuganda agwa mu kategule eri ey'abanyarwanda abaawano naye pasita naye banti babibonaaboneddemu nnyo tobala gy'emiranga egyo gy'owulira abantu nga bakaaba ng'ate bo bambi tebalina kye bamanyi mwana alinga gwe mukwaya ayagala genda kukola Saudi talina nsi gy'amanyi Uganda yensi ye ne taata we ne jjajja we teyamulaba nako kyamanyi nti muna Uganda kati agenze wali bamugamba genda oleete taata wo taata wa n'amugja wa n'aleeta buwanga bweruweero n'aleeta malaalo waliwo abalina abantu baabwe nga bakyali balamu abo tetubalina akombojjanyi naye waliwo n'abalala ate ebyo biri mu bannayuganda bonna kabira zonna waliwo omuntu ng'okumubuuza bajjajjaabe bataano ng'abamanya amanya nga kizibu takyakisobola kituufu gwe ate munnange kati ate ng'ensi gyekomye okula abantu buli omu ne gwazadde abantu jjukira bantu bawasaŋŋanyiza nono obuwangwa ababomu abukuumye abalala tebabukuumye nga tumaliriza olowooza ki ku kiwandiiko ekyo ekyakagenda mu palamenti ekiwandiiko ekyakagenda mu palamenti nti abanyarwanda abo bokka abasangibwawo be batwalibwa okuba nga abanyarwanda ekiwandiiko baagala kwamendinga oba okuddamu okutunuulira article 10 eyogera ku butuuze constitution ya 62 yali egamba nti buli munnayuganda yenna yasangibwa mu Uganda nga Uganda efunye obwetwaze yafuuka munnayuganda nakabala kakati nze kyeŋŋamba nti constitution ate yali eyogera bulungi eri yakyenda mweta teyandibaddeko mutawaana naye bagitaddeko obukwakulizo mwe babuuliza abantu yogera kati abantu tamanyi genda oleete taatawo genda oleete bazadde bo genda oyogerayo bajjajjaabo banna bataano oluusi tabamanyi nze mbamanyi ne 10 nsobola okusinziira nga bwolaba omuganda bw'alanya mulimu abamanyi okulanya mulimu atasobola kulanya bataano atasobola kwogera bantu banna kati okukwata omwana nga gwe bataabiyigiriza oluusi maama w'omunyarwanda maama w'omuganda taata w'omunyarwanda oba omukubo oba mundi maama w'omunyarwanda taata w'omuganda kakati atotandika okumubuuza owulira ebikwata ku kati beesiba nnyo ku taata ompulya bulungi tebesiba ate yo constitution egamba omu ku bazadde oba bombi tekirina kizibu nga yasangibwa wano naye okimanyi taata bw'abanga munyarwanda nga maama w'omuganda oba munyankole ebyo nabyo tebaagala kumanya baagala taatawo obabuulire abantu nga banna oba basatu kakati atasobola ekyo abonaaboneramu kati bo baba balina we bakuumira ebiwandiiko ebyo nti gundi tebalina mu Uganda tebalina mu Uganda tewaliwo register ya 1926 era abasinga okubonaabona nzi nkunyonyodde ye mukwaya nga ggwe be bannayuganda nakabala bannayuganda abanyarwanda be basinga okubonaabona
ate mwana wange bali abalala abavudde mu mawanga amalala ajja n'agiragira bw'ati n'agira bw'ati ugenda okumwewunya gwe Munnayuganda tonnabeera na passport ogenda okulaba yagikola ki agirina n'omubuuza gwe wagifuna oti ate nga gwe mukwaya agenze olwokuba bakutume mukwaya oli Munyarwanda naye nga bakuzaala wano ekyo kyokka kisobola okukumisa passport kubanga aliwo Abanyarwanda Bannayuganda ng'amannya gaabwe gakyukakyuka beba mukwaya beba Kasigazi beba Tumwine bamusinzi beba Kasinzi bebaani mannya gaabwe kusinzira kubanga ekyenjawulo kyo ku Banyarwanda batuuma amannya okusinziira ku mbeera eriwo bw'obanga mukwano gwe yali mukwaya nga ggwe wamukola obulungi bw'azaala omwana amutuuma mukwaya akuume ekyo omwana bw'amuzaalira mu nkuba ng'eno ng'amugamba nkuba kati gwe tomubuuza nnyo biwanvu okusinziira ku lulimi lwayogera mu kitundu waali ompulya bulungi jjukira abantu bazze batambula weesanga yeyeddira enseenene nga takyali Gomba wabula ali Bulemeezi ompulya bulungi kyekimu ne ku Banyarwanda Omunyarwanda yava ku butaka bwe entungamu oba ekisolo kati omusanga Luweero Kiboga n'awalala ebika ebirala nga bwe bitambula ne Bannayuganda ab'ekika ky'Abanyarwanda bwe bati bwe batambudde mu bitundu bya Uganda kati okumuma passport oba endagamuntu olw'okuba tasobola kwenyonnyolako biwanvu oba omulanze bwemage kituufu tweyanzege n'olwekyo annyonnyodde bulungi era alambuludde ku kiki ekirina okukolebwa abantu bano ate njagala mpunzike n'akantu amawanga agasinga n'ebintu bya tribes babijja mu constitution zaabwe kyekiseera Uganda batugenda ku modernization n'ebyo tutegeere nti Munnayuganda Munyarwa oba wakabira zonna actually nze nvumirira nnyo obusosoze ku Bannayuganda bakabira zonna fena tuli kintu eki kimu kuba oyinza obbeera ng'oli Munyarwanda naye ate n'oyagala weefunireyo omukyala nga Muganda and vice versa fena tuli Bannayuganda tetulina busosoze fena tuli kintu eki ebizibu byaffe bwavu ebizibu byaffe ndwadde ompulya bulungi ebizibu byaffe butemu obubeera mu bitundu ebyenjawulo okubulwanyisa ebizibu byaffe bingi naye obusosoze obwo buli kabira yonna ebuvumirire bw'olaba bukola ku muntu omulala tofaanana nga munnamawulire oli munnamawulire wasoma ku musajja gwe betanga Martin Mura Martin Mura bwe baatuuka ku Bayudaaya baga nti bali ku Bayudaaya bwe baatuuka ku basocialist nga nti bali ku basocialist bwe baatuuka ko akuba endulu nga tewakyali amudduukirira buli lw'otunuulira nga basosola Munnayuganda munno ngamba mwe Bannayuganda abandaba bagambe abakabira zonna bw'olabanga basosola muno namwe abakola mu office ez'enjawulo mulekeraawo ekintu ky'okubonyaabonya Munnayuganda yenna tuli Bafirika tuli ba East Africa gye tulaga kati ate okubanga okyasobola okusosola Munnayuganda munno kiba kirala oyo si ekizibu gyo si yakulemeseza mu byobufuzi si yakulemeseza mu byenzikirizayo nedda mulekeraawo okuvuma omuntu nga muvuma kabira ye ekibi ky'omuntu ne Bayibuli egamba kiri kuye ng'omuntu ekintu ekyo abantu babaana ababi n'abaki n'abalungi omuntu abeera mubi lwakuba mukyoli lwakuba Muganda lwakuba Munyanko oba lwakuba Munyarwanda abeera mubi ng'omuntu ekintu ekyo nange nkyagadde kyoyogedde kubanga mu mbeera nnyingi tulabye abantu olina generalizinga naga mwe mwatutama olumu nga munnange taata we toyina kyokola ki ffe waffe Bulemezi waliwo omwami bamuyitanga Sebirumbi waliwo n'abalala bungi buli kabira eba n'abantu abatemu eba n'abantu ab'ekisa kugamba omuntu yaaba muntu omuntu yaaba muntu olaba obuzannyo buno bwe tutera okulaga ku mativi bali bazungu naye olaba ebirimu byawukana bitya n'ebiriwa kyekyo kye obutegeddemu abazannyi lwekyo enkubiriza abantu muleke tuzimbe ya Uganda eri awamu eyegombesa ffenna buli Munnayuganda yenna ayagale munne mu buli kitundu kyonna oyo si yalina ebibyo si yakulemeseza okutuuka ku ntebe gy'okola ki naye munno ayagala oluguudo olulungi ayagala eddagala ayagala ensi ey'emirembe tubadde ffenna mu ntalo zibadde wano kukireere mukwaya
tuleme kubeera balungi mu mirimu tetwagala tubeere balungi mu mirimu ate tubeere babi mu kulya ekyo kitegedde ekyo tukolere wamu buli kimu ate emmere bweba eyidde natandika okutanaga nti gundi gwe ennyindo yo nga nsongovu ebintu ebyo tubiviireko ddala ow'ennyindo ye n'olwekyo omuntu yenna aweebwa omukisa okusinziira ku kyasobodde okukola kituufu kikyo kyenyinza okugamba ku busosoze tubyewalire ddala byabonyabonya ensi yaffe wano okuva mwaka gwa 6 nga Uganda terina mirembe akalembereza kano tukafunye ng'oluvannyuma lw'okuteeka ku bbali enjawukana naye ennaku zino tandise okulaba abantu nga babizza ebyobufuzi baagala kubizanyira kuzanya politics oba kukola politics nga bamukolera ku Kabila nga baagala kumukolera ku ddiini bintu ebyo mubiviiremu ddala mwabandaba omuntu yenna bw'agezanga n'aleeta ebintu bya tribe mu kintu kyonna ky'abaakola omuntu eyo mumubule muliga nti gundi jjawe ebyo bijjeewo ebyo bya bulabe ngoloza singa byali bya Kabila Obama yandibadde president wa United States of America tekisoboka naye kyabajjako yafuga emyaka gye 8 n'agenda ate ne baleeta Trump bava mu nsi kyendala n'agenda kati waliwo omulala muzibu bwibityo muntu mumuwa omukisa kuba munansi naye muleme kumuwa mukisa olw'okuba Kabila gundi kituufu mukama abampira omukisa mu ekyo amina ndowooza tulaba owulidde ekintu kyakuwa muntu mukisa nga tetutunuulidde wajava afaanana atya mumpi oba muwanvu akola atya musajja oba mukazi kuba naye n'abasosola abakazi awo wetujja ofuna Uganda eyegombesa webale kubeera nga otugoberedde akaddeko kowaayo ka mugaso nnyo ate era ne airtime g'otussaamu okulaba nti otulaba Benon Mukwaya ge mannya gange tugoberere ku mukutu gwaffe guno ate era likinga subscribinga n'emikutu emirala egigendera ku mannya gaffe mukama kutukume